nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to Fire! on tomorrow, a wave tossed in the Buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatuugo n'omutima gwo. Eno ye City Lunch Hour Fellowship eri wansi wa buweereza bwa Christianity Focus Center, kubala essula ya 13, the importance of how you see it or the importance of your perspective. Nga tetunneekwasana Katonda kyasobola kukola oba kyatasobola kukola, naye obuwanguzi bwaffe bwesigamye nnyo ku ngeri gye tubiraba. Success yo amazima gali nti ogenda kusucceedinga. I am sure and I am positive on this. Ogenda kusucceedinga, ogenda kuwangula. Ketonye kegwake ogenda kuwangula. Ngambye kegwake ketonye ojja kuwangula. Kati nze bino byenkuwa nkuwayo obuntu obutonotono bw'olina okubeera nabwo mu observation, bw'olina okwekuuma. Ngoli bakusibirira edda twabanga tuveeye Masaka nebaga nti ogenda Kampala naye kino kyegendereze, wali abasazi b'ensawo, era bwe twajja twabasanga kamave ebazibwe. Naye nga kwogenda ogenda naye ne bagamba bino bikulu nnyo. Nange njagala kugamba nti bino bikulu nnyo okuwulira mu lugendo olwo olw'okukulaakulana. Ogenda kuwangula. Era bwe nkulaba olwaliro si bw'ogenda okusigala. Ketonye kegwake obulamu bugenda kukyuka mu linnya lya Yesu. Kubanga ekisooka mbye lwaki nkyogera with a lot of confidence and boldness. Sigwe gwe nsoso okulaba. Nze sigwe gwe nsoso okulaba. Ndabye abantu bangi nnyo. Nali ndabye n'abali obubi ennyo okukusinga. Era kyobulaba nze nabagamba dda omuntu atakyankabya amaziga nga akaaba sikyanyiza mwegattako n'akatono emulokole. Nze seegatta ku mulokole nga akaaba ate waakiri nkaabira ku Mukatoliki. Oyo bw'atema omulanga nange nnyongeramu. Omusiraamu bw'aba atemye mulanga mwegattako n'ennyongeramu kuba oyo kyaliko nange mba nkiraba. Talina future, talina gy'alaga, talina kye yeekutteko. Okiraba? Talina kye yeekutteko, tolaba maanyi ge we gava. Abaganda baga nti ekiinula ennyana kiva mu kibeere. Naye nno maama n'ekiinula omulokole kiva mu Yesu. Kama ndi amiina. Kaakati atalina Yesu ye bw'aba akaaba mba nkiraba. Talina kimuyinula, talina kye yeekutteko. Nolwekyo bw'aba akaaba oyo mwegattako ne tukaaba ne mugamba kankukaabireko. Kubanga gy'olaga nange sirabayo. Omuntu yekka gwe siyegattako ng'akaaba emyaka gye mmaze nga mbulira enjiri gisukka 25 sikyegattako mulokole ng'akaaba. Kubanga be nakaaba nabo nga bakaaba tebakyakaaba. Baasirika ne nga nze nayiwa amaziga gange. Amiina. Baasirika tebakyakaaba. Abamu tubajjukiza na bujjukiza bamuga naye gwe gundi ojjukira essaati eri gye wayambala nga ekitogi kinaatera okuvaako kigwe wali. Naga musumba ne katunzijukiza na kunzijukiza. Kozi neyo najambalako nga sebe takyajjukira. Nga takyajjukira. Abantu bajjukiza bujjukiza obukikasha obw'emmotoka bwe baavuganga nga kafumuuka omukka luguudo nejjula omukka tebakyabujjukira. Omulokole tokaaba naye muzibu nnyo. Olwaleero ali bubi enkya
N'olwekyo omulokole takyankaabya muzimba singa omanyi byempitamu byoyitamu kasita obiyitamu. Omuntu bw'aba ayita mu luyiira aba agenda kusigalamu, abajja kuguka eri emitala. Kasi ekikulu togambye nti byenneebaseemu, togambye nti byentuddemu, byoyitamu. Era bw'onoomala ojja bikola otya? Ojja biyitamu otuuka eri emitala otandika okuseka. N'olwekyo ekyokuwangulako kyo, it is a sure deal. Kati nze bino byeggamba bikuyamba buyambi obuwanguzi bwo okubweyagaliramu ate n'okubufuna nga buli perfect nga temulina buyinike. Erinnya lya Mukama libaze. Kibanga mu lutalo. Mu lutalo wali kibayita okuminimizing casualties. Musobola okubanga muwangudde naye nga ate n'abafudde babadde bangi ku saidi yamu. Naye baba nga babateeseteese bulungi musobola okuwangula ate nga ne ba casualty babadde minimized. So that's what I'm trying, basically, that's what I'm trying to communicate. Nti osobola okuwangula nga ate ne ba casualty tewabadde. Amina. Bino bigenda kuyamba nnyo ekisooka byonna endaba yo ey'ebintu yatejja kwanguya nnyo mu kuwangula. Era Katonda mugambe akole nnyo ku maaso go engeri gye galabamu ebintu obirabe bulungi. Amaaso bwe gakutimawa nga galaba bubi gaba gakukoze bubi nnyo nti abantu abalala kye balabanga omukisa gwe kirabanga kikolimu. Ate amaaso go bwe gaba gakola bulungi jukira nti amaaso okukola obulungi kireka okubanga na wano walungi, kireka okubanga na wano walungi amaaso okulaba obulungi. Naye amaaso bwe gabanga gakuweereza bulungi abalala kye balabanga ekikolimo gwe kitunulako n'olaba mukisa. Olaba ki? Olaba mukisa. Abantu kye balabanga ekisiraani golaba opportunity. Nogamba laba opportunity eno naye ng'omulala kirabanga kisiraani. Mu Bayibuli omwo mulimu abakyala babiri baali nga bombiriri bafaanaganya ebizibu. Omu bamuyitanga Naomi oba Naomi, omulala nga bamuyita Ruth. They actually went through the same experiences. Kubanga bonna baafiirwa abasajja ne bafuuka bannamwandu. Lucy yafiirwa omusajja gwe bayitanga Maloni, ne Naomi n'afiirwa omusajja gwe bayitanga Elimeleki. Bonna ne bafuuka bannamwandu nga bali mu nsi bonna bali Mowabu. Naomi nakkiriza nti ye asiraanye. Kiwedde yakoze atya? Asiraanye. Era n'atuuka okujulirira okudda ewaabwe gye yava, gye yadduka. N'agamba wano mugezi addayo. Ekyo tekyali kibi ekyokuddayo. Naye ebigambo bye yakiwerekereza byali bingi nnyo. Yatuuka n'okgoba mukamwana we gwe baayitanga Olupa. Ayali agezaako okgenda naye n'amugamba totawaana kumperekera. Nze sikyalina hope, sikyalina ssuubi, sirina future, sirina genda weeyiye nvaako nasiraana nze. Omwana omuwala n'amwesibako n'agamba nazaala wange twaligenze ffenna. Obalya Mukama aliko ky'anaakola esayidi eyo nti toyogera ng'agenda kikola ate. Genda weeyiye okyali mwana muto, nze nazaala yali bbaawo yafa kati ne bunno ngamba tonneesibako ngenda kufuna lubuto akawungezi kano nzaala omwana ye bwe naamuzaala onoomulinda akule genda weeyiye nvaako. N'amugamba ne maama wadde wafuna ebizibu naye ate gwe munjogerayo ne munsabayo ne muntunula yammwe n'engeri yammwe kirabika nga ate mmwe mulina Katonda omulamu wa Isirayiri. Ffe waffe w'Abamowaabu bifaananyi lubaale. Naye gwe wadde wafuna ebizibu Katonda wammwe alabika ate ye wanjawuloko ye Katonda. N'amugamba nti Katonda wange muveeko nange yansiraanya, nange yampisa bubi. Katonda wange mwesonyiwe tomwesibaako wadde baga nti ye wa Isirayiri naye nange ndabuza olaba kyendiko nange okiraba. Wali ekitegeddeko ndi wali abalokole aboogera bwe batyo tebagulumiza Katonda bwe mu mbeera zaabwe enzibu. Obulamu bwe bukaawa Katonda bwe bamwanika ne bamuswaza ne bamujeeguula n'abantu ne bamunyooma.
beetema spare n'omuntu abadde ayagala okukkiriza Katonda bwe naga nti owaayo ate ne mulokole kyaliko nakyo kikulu. Mulokole ekyamulokole ate nakyo kinene. Ebintu bya bonna byesibako olaba yennyini yakwegambidde nti nabo lwagenda mu kyaki naye nabo kye baliko kisa kinegula. Omugezi abeesonyiwa ekyo Nawomi kye yagambira ddala Olupa. Yamugandi genda osamire, genda osinze Katonda wo kubanga ono wange gwensibako nange nze kenyi talina kyankoledde. Era Olupa olw'okuba yakkiriza ebigambo bya Nawomi, ebigambo ebyo ebiri negative, ebigambo ebidiscouraginga, ebigambo kyovula bulijjo tubalabula. Mwewalenga nnyo abantu aboogera ebigambo ebimalamu amaanyi. Bw'owulira ng'oli ayogera gasiya, byayogera tebikuzimba, tebikuzaamu amaanyi, muwe distance. Muwe distance. Muwe distance, mweyawuleko. Ebintu byonna by'owulirizanga nga tebikutwala mu maaso, biwe distance, byekutuleko. Kubanga olunaku luliba olwo olibikkiriza. Olikkiriza by'owulira. Kubanga okukkiriza kuva mu ki? Kuva mu kulya kasito sawa amatuugo n'ogateekawo n'owulira n'enkya n'owulira n'aluli n'owulira olwedda n'okkiriza gasiya n'omuteeka mu bwongo obwo naawe n'ofuuka gasiya. By'omanyi nga tebigenda kuzimba towulirizanga. Omwana omuwala yawulira, Olupa yawulira Nawomi ng'ayogera nga byayogera bikutula bukutuzi, nga byayogera bimusimbuliza ne mu Katonda omutono gwe yali ayinawo n'amuwandula, yamumuwanduza. Weewunyi yali yafumbira mu Yudaaya naye ono ssebo yamumuwanduza mugandi ddayo osamire genda osinze Katonda wo nze nvaako. Era Olupa n'akwata akasawo ke n'anyaamuuka n'akunta naguno gujjwa. Tetumanyi Olupa gye yalaga. Saagala kulimani mu Bayibuli omu baddamu yadde omwogerako. Saagala kugamba nti waliwo kye batugamba nti yakikola. Saagala kugamba nti yazaala gundi. Sitoole ye yafiiraawo, future n'efiiraawo kubanga yawuliriza omuntu ali frustrated. Weewalanga nnyo omuntu ali frustrated ng'ayogera gy'oli. Gaadinga ng'omutima gwo ng'ayogera, gaadinga. Muwulirizenga ng'otaddeko akagaadinga. Otherwise nzo okuwulira gasiya n'asinkinga n'ayingira mu ndaaye. Abantu amu bawandulira ddala butwa. Abalala Setaani yabatumira ddala. Setaani akutumira omuntu n'ayogera. Akusanga ngawo n'akugamba ebigambo n'agamba ebigambo mpola mpola n'ossaayo amatu n'owuliriza. Bwe kiba kyakufulumya kyaki n'agikufulumya. Oneetekera nno obulokole. Obulokole. Ffe tubulimu wane tubulimu ku kifuba. Gwe waakabutandika ojja bulaba. Singa omanyi ffe kye tuyiseemu. Ate naddala wano. Olwo akuloze akumaze. Ate abo modole ye tavaawo. Kati omubuuza n'omugani ye ogambye nti ate wano wazibu nnyo 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 ate gwe nga woliwo. Nze mmazeewo emyaka 2 naye mugani ekyempisemu nze nkimanyi. Singa nkubulira bwe nnajja. Singa nkulaga ku bifaananyi byange engeri gye nnajja. Abo ab'engeri ng'eyo Setaani abanga yamusimbawo kusuula bantu. Kufulumya abantu bwa Kabaka bwa Katonda. Kulaba agenda mu maaso n'amutega. Olupa buli lwe mujjukira nnuma. Kuba yali tatandise bubi. Naye omukazi ng'ate mulokole ng'ate mu Yudaaya yamupoisoninga obwongo n'amusuula n'amujja ku Katonda. Olupa ne zitwala na guno gujjwa tetumanyi gyali. Weegenderezanga nnyo biki by'owulira. Jjukira ntwogera ku ngeri gy'obiraba naye n'amatuugo nago makulu nnyo gakolagana nnyo n'amaaso go. Era okukakana Olupa ng'agenze Luusi naye n'abiwulira. Luusi n'agaana n'aganze sina gye ndaga. N'amugamba naawe waaligenze nvaako. N'amugamba sijja kuvaako. Lwaki tonvaako? Nze eri gye ndaga nasiraana dda. Twavaayo ng'emmere eweddeyo. Twavaayo nga tujjudde. Navaayo nga ndi mufumbo. Kati nzirayo nga ndi namwandu. Navaayo nina abaana 2. Nzirayo nga ndi sina mwana. Ebyange byatabuka dda. Mbadde njagala onveeko. Gye nzira tewali ssuubi. Luusi n'amugamba nti gwe eyo gy'otalaba ssuubi nze gye ndaba essuubi. Eyo gy'otalaba ssuubi nze gye ndaba ebyange. Ebyange biri eyo. Gy'otalaba future gye ndaba future yange. Nagambye dda amaaso go bw'ogakozesa obulungi
mwana wange abalala gye balaba okulemwa ate gwe gyolaba obuwanguzi. Abalala gye balaba okulemwa gwe gyolaba obuwanguzi. Abalala gye batalaba musana ate gwe gyolaba omusana. Abalala gye bagamba nti byagaana ate gwe gyolaba nga bisoboka. Ffe twajja wano mu kizimbe kino nga kiriko amasitole nga batugamba buli yali ataddewo ekkanisa yamulema wano ne batumenyera olukalala lw'abasumba baziteekawo. Abagumuli baali muno, abanigeria baali muno, wa pasita gundi naye yali muno. Ekyo ekizimbe ekyo kyolaba ekyo oteekawo lancha oyinza okubeerawo. Negundi yalimu byagaana, negundi yalimu byagaana. Ne tujja abo ngo batadde wali bwe twatuuka wano abasiraamu ne batutandikako. Abo baawo wansi bameka abo abawulirako nga bawanda muliro. Abaawo mwe musanze bakka Yesu yabassa. Ne batugamba temujja kubeera wa. Ne batugamba mu weeks 2 mugenda genda buli yazaawo yalemwawo nammwe mugenda. Mu weeks 6 mugenda. Bwe zaggwako ne batugamba mu mwezi mugenda. Bwe gwaggwako ne bagamba nti mu myezi 2 mugenda. Bwe twabeerawo myezi 6 ne bagamba nti mwaka mujja kuvaawo. Tetugenda myaka 10 tuli wano. Kama yebazibwe 10 years. Ninga batugamba buli yaliko bwamulema n'abasiraamu ne batugamba ke mukole kike tonyeke gwake mugenda kugenda. Ne tubagamba sijja kugenda tugenda kubeerawo. Ebavuma ffe kali tangawo nga bavuma oyingira bavuma ofuluma bavuma. Era ne bamanya nti bagenda tuwakanya batuwakanye tubeere frustrated nga nekira bamanyi nti bagenda kunyiiga batabuke. In fact baali baagala kulwana. Mukama n'atuwa amagezi nga tumanyi okwogera nabo ne tubalaga ffe tetuli wano lwa ntalo. Ne tubalaga nti mulina bakwano baffe. Ne tubagamba nti ate ne Yesu abaagala. Kama yebazibwe. Ne tubabuulira ng'enjiri. Ne bagamba naye gwe ng'oli wanjawulo ate. Niba bapasita bano tebalinga gwe. Gwe baagiranga tetunalya kyamisana. Bishop sinalya kyamisana nti temunalya mwenna. Kale muli bameka nti bana mwenna mugende mulye. Naye gwe ate ng'oli wanjawulo. Mukama affe yeebazibwe. Abaali bamaliridde ndi bagenda tuwalana babeere balabe baffe paka kati bakwano baffe tubayitamu nga tebalina kyakkola baga niye abalokola abo. Yesu yabatuwanguza mu linnya erya Yesu. Abalala kye balabanga ekitasoboka gwosobola okukirabanga ekisoboka. Twagenda mu Kisenyi nga buli kanisa yagendayo ko yalemwayo. Era ne batugamba nti kati awo mukkirize nti mugudde. Muba ogenze mu Kisenyi ng'ebifo byonna byonna mu Kampala gwe bikulemeredde. Gwe n'olema okugenda e Muyenga, n'olema okugenda e Kololo, abantu bagenda Gindi, gwe n'ogenda ate mu Kisenyi. Tegeera nti olugendo olwo olw'okubakasiraidi nga lulabika lutandikidde awo. Kisenyi alina sitole mpanvu nnyo sobola gyogerako kati. Mu mubiri yali mubi, physically mubi, spiritually mubi, mu mbeera zonna nga mubi. Tewali makubo, olinnya mu kisooto kya inchi 4 okutuuka gy'osabira. Inchi 4 ofootola bufootozi kisooto. Mu mubiri nga mubi. Mu mwoyo buli kibi kyonna ekyalema e Kampala kyagenda mu Kisenyi. Buli kibi kyonna nga kyagenda mu Kisenyi. Ababbi beekweka mu Kisenyi. Bamalaaya babeeranga mu Kisenyi. Abanywi b'amalwa babeeranga mu Kisenyi. Abasamize babanga mu Kisenyi. Abanywa enjaga, abakazi abeetunda. Nze be nali sirabangako nali mpulya abanyumyanga banyumye. Nali mayindi mu nsi w'abanywi b'amalaaya naye nga mayindi b'amalaaya era naye alinda ne bamukwana. Nali simayindi waliyo b'amalaaya abatalinda. Talinda omale mukwana. Balibo tebakulinda gwe ate gwedde awo mbonoonyenoonya ebigambo by'onooyogera. Takulinda kulowooza. Ye yakuyita nebbeeyi n'agiramula nga gwe tonnalamula oba okyalozoolera oti nga yakutte eddaati ku mukono nga jangu ebirala tujja byogerera eno.
Mukama yeebazibwe. Eyo Katonda gye yatutuma buli yali mukwano gwaffe n'atusaasira naga ndi balaka bagudde. Sobola kwerabira omupoliisi omu yaŋŋamba lumu nga bamalaaya tuli mu kacaaki kaffe akakadde akaasookawo bamalaaya buli kawungeezi 12 bavaayo mu kampu zaabwe ne bayimirira ku mulyango gweffe gwe tuyita ekkanisa. Ekizimbe kye tuyita ekkanisa buko bayimirira ku mulyango ne bayambula empale ne bakwata sikaati mu ngalo nga we beetundira tebibakwatako. For easy display bali ku kye tuyita shed ya church ku lubalaza we bayimiridde. Twagana gamba bannange ni nnyumba ya Mukama. Nga bagamba Ssebo Musumba gwe watusanga wano. Obanga nnyumba ya Mukama gwe wajjira ki ogireeta mu kintu ekifaana bwe kiti. Ne bagamba wajja tolaba baatubuzanga ebuzi gwe wajja tokiraba. Wano bagambye kino kye tukola twakitandise eggulo. Wano tuluddewo naye wajja otegedde wojja. Abavubuka bange Musumba Sega wakati Musumba ennaku zino naye luli yali akyali muvubuka muto oluusi nga jjayo akakamera naye katubakwate ku kamera olumu kamera ne baziraba ne batabuka ne bakuba enzigi amadirisa amayinja amataffaali mutukwata mutya ku kamera mbuga mmwe kiki ne barayotinga poliisi nga yalina okugyetaakiriza olutalo wakati w'abamalaaya n'abalokole. Omupoliisi omu yambuuza ng'olutalo lumaze okukkakana naŋŋamba naye pastor ne mugamba naga ndi of all places in Kampala, why did you choose to come here? Kugamba ngayalaba nga nze ndi out of order. Police nze gwalaba nga ali out of order. Ikamba of all places. But let me tell you, Pastor, I don't even think God can hear any prayer from such a place. Umupoliisi akoze conclusion agenda ye engeri gy'alabamu ekitundu wadde si mulokole. Kyalowooza nti waliwo essala yonna gy'osabira awo n'etuuka ewa Katonda kwega wafu nnyo wavundu nnyo alaba nga ffe abali mu geyeena. Ne mugamba no kankubulire mu poliisi gwe oba badiro kiwuliranga. Nasooka ne mubuuza ekibuuzo ne mugamba gwe ng'omupoliisi mu kulaba kwo ku Kampala Road mwinayo police post maker. Nanga nti eyo si nnyingi tezeetaagisa nnyo. Ne mugamba lwaki eno mu suburbs eno mu slums mwinayo nnyingi. Naga nti there is a lot of crime. There is a lot of crime in the suburbs. Mugandi okirabye gw'olowooza ekkanisa eyina kubeera luddawa. Ne mugamba nti mukulabako weetaaga tooki bw'oba otambulira Kampala Road weetaaga tooki. Naga nti teyeetaagisa ate bw'oba otambulira naga nti awo mba nnina okuba ne tooki ewali enzikiza. Ne mugamba ekkanisa yettaala eyaka mu nzikiza. Ettaala yeetaagibwa luddawa? Ettaala bajakisiza mu nzikiza ewali enzikiza we weetaagibwa ettaala. Ne mugamba n'ekkanisa bwetyo awo ewali crime omungi ennyo olaba ewazibu ennyo sitaani wasinga obungi we bateekera ddala ekyaki n'eyakawo. Police nagamba pastor, okay, good luck. Come on, favors we. Kisenyi aliko story mpanvu nnyo. Bitwayita musinza bikunyonyola. Naye ne balokole bannaffe nayina abasumba olede basumba bakwano bange abatonotono abayogerangako nange ne bagamba naye musajja gwe tukutya. Abamu bufuzi nga bagezaako okugamba nti tetumanyi oba onooyimirira. Tetumanyi abasobodde okugenda nebagamba naye ayinza okuba ayagala kugwa, ayinza okuba ali mu kugwa. Ssebo era n'olaba era gy'olaga. Waliwo omusumba omu kati mugenzi mukwano gwange bamuyitanga Isirairi Nsambo kati yafa. Yajjanga nankyalirako agenda okutuuka ku church nga bamalaaya bayimiridde awo ate mu mulyango gw'ekkanisa.
engoye enyimpi zikoma eno waggulu. Nabuuza pasita tuli ku kiwano kikigenda mu maaso wano. Ne mugamba nti abo Mukama munange be yatutumamu beebo. Omulundi ogwaddako bwe yadda era yasanga bayimiriddewo. Nansanga mu kaofiisi kange ke nali ntuddemu. Nagamba pasita wantu wajjanga wazibu naye bakazi bano nga bajooga nnyo. Mu mulyango gw'ekyaki mwe bayimiramu bwetundira. Ne mugamba munnange bajja kulokoka. Nagamba ni lwaki timbabulira njiri? Ne mugamba nti gwe babuulidde. Nagamba kange ne mbabuulire. Nawe muzaawa akasawo ke n'akwata Bayibuli n'afuluma n'agenda n'abayimiriramu n'atandika okubabulira Yesu akola atya? Yesu abaagala. Yesu enu bakyusa. Ne bamugamba pasita nga Yesu tanatukyusa. Tuwe ku ssente. Kakati yali abayita baakusaaga. Ne bamwetooloola. Omu n'atandika okumusumulula fly. N'abuuka n'agamba n'adduka n'akuma omukazi nga ebikazi nga bisiro biri. Ebikazi bere byensumuludde zipo. Ne mugamba ndowooza otegedde nti eyo ffe Mukama gye yatuyita. Mukama naga nti kyemuliko wano nga kizibu. Kyemuliko nga kizibu wano. Ne mugamba naye olunaku lujja kukya lumu nga tokyakirabawo ekizibu ekyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kisenyo muyita wa kusaaga. Bali abakyala beekuŋŋaanya nga bali mu kagulupu kaabwe. Nga bw'obagwamu tebakulinda obayite bo be bakuyita. Anko ija ebintu twabisazire ebbeeyi. Olowooza oba balina ebintu byabwe batunda. Naye Katonda alina amaanyi. Abakyala abo bangi kubuka tuwe twogerera baalokoka. Betwasanga nga babbi mu kisenyi baalokoka. Tulina abaali ababbi era ne bayimirira kubuulira naga nti nze nali mubbi. Luganda baguma ndoza tali wano ali mulanchawa yemmanga. Aga nze nakulira nga ababbi baawano. Era tuwali mubbi atamanyi buli mubbi amanyi. Era n'obukodi bwonna bakozesa bamanyi nti mbumanyi kuba bumuze nabo batendeka. Kisenyi yalinga Geyeena. Lwaki twamulemeramu? Kubanga twali tulaba abalala abatusookayo kye bataalaba. Ffe ne tulaba nti ekitasoboka olunaku lumu kigenda kufuuka ekisoboka mu linnya erya Yesu. Ani aŋŋambako nti amiina? Katonda addira by'obadde olabanga ebitasoboka n'abifuula ebikola bitya? Naye wait bwe kiba kinaabaawo amaaso go gennyini ge gateekwa okweyimirira n'osinzira mu lw'olwaleero n'olengera olw'enkya. Wali akiwulidde ekyo? Sinzira mu lw'olwaleero olwo olengere enkya. Yisa amaaso ku ebyo by'olabe olwaleero olengere enkya. Yisa amaaso ku kasozi k'olinnya olengere akaserengeto. Bw'oba oli mulimi yisa amaaso ku mutala olengere ennimiro olengere olusuku. Yisa amaaso ku kisiko ky'olaba olengere ennimiro egenda okubeera awo. Ono Kampala bw'olaba bonna abamulemeddemu abasobodde okusakisidinga baamulengera era balina obusobozi obumulengera okusukka ku ekyo kye balaba olwaleero. Bw'oba oli mufumbo amaaso go gayite ku bwavu bwe muyitamu olwaleero olengere obugagga bwe mugenda okubeeramu enkya. Amaaso go gasukke ku ntandikwayo galengere enkomerero oyo. Laba abalala bye batalaba. Ezimu ku kwalite z'obukulembeze bwe busobozi bw'okulaba abalala bye batalaba. Naye njagala ojjukire nti buli omu ku ffe mukulembeze ku leva ez'enjawulo. Bw'oba toli mukulembeze mu ggwanga wandiba mukulembeze mu kkanisa. Bw'oba toli mukulembeze mu kkanisa waliba mukulembeze mu bizinensi ye wammwe.
oba mu bizinensi yo. Bw'oba toli mukulembeze waakiri mu bizinesi, waakiri oli mukulembeze mu makaago. Mu makaago. Be a leader. Bira mukulembeze. Amaaso go leka gasuke ku baana bo bye balaba. Balengeze bye batalaba. Bwabakaaba maama ne maama kawunga ne muwogo nga bijira okututta ebinyebwa ne akawunga maama nga bijira okututta bagendi mmwe baana mmwe eno tuli muli haso ya kulya mugenda okulya ennyama. Ani awulira ngambeko ndi amina. Tokaaba nabo nga bakaaba. Tobeegattako nga bakaaba. Abaana batandise okukaaba maama ne maama kawunga ne bijanjalo nga bijira okututta maama. Omukyere n'ebinyebwa maama naawe nobeegattako baana bange ekizibu kye muliko nange nkiraba. Omusajja kitammwe yatokola byokundekawo n'adduka n'emalaaya. Omusajja oyo ali baalaba ki? Kati obayambye. Olina kyobayambye? Tubayambye. Kubanga gwe leader gwe badde beekutteko. Baagala kuwulira kyoyogera. Dawudi yakomawo olunaku lumu ng'ava okulwana. N'asiŋŋana ekibuga kye eky'Ezikulagi. Nga bakinyaze bakyokeza omuliro. Abasirikale abakazi b'abasirikale be nga babatutte n'ababe nga babatutte n'abaana nga babatutte n'ekibuga nga bakyokeza. Abasirikale ne bakaaba amaziga abalwanyi be ne bakuba omulanga lw'abakazi baabwe n'abaana baabwe. As a leader he made one mistake. N'abeegattako nga bakaaba naye n'ayagala akaabe. Bayibuli egamba abantu ne bakwata amayinja ne bamugamba kati gwe nga situnakaaba nnyo wate weetaaga kufa kuba gwe watututte watutwala mu lutalo tukaaba ate naawe okaaba. Omukulembeze takaaba wangi. Omukulembeze takaabira mu maaso gaabo bakulembera. Mukulembeze aba komanda mu lutalo. Komanda bakusuubira kuwulira ng'ogamba lusoboka bisoboka tukyagenda mu maaso omulabe tumuzaayo naye baba batwala nga babatwala kaguddeyo gw'ogamba oliyinde kano kakodyo tuddamu mabega katonole kakodyo. Ani awulira ngambe nti amen. Mwabamu bakabazaala juzi twalina wano omukulembeze bamuyitanga Idi Amin. Idi Amin ani yamulabako? Ani yalaba ku Idi Amin? Yibane nga muli bato bulala. Mwemwena mwenanga bwe muli wano abantu 10 be balaba ku Idi Amin. Muli bato bulala nammwe mulimba. Mukama yebaziwe. Idi Amin yali dictator kyekimumanyiddwako n'akyemalira ate yali illiterate naye ng'alina a lot of courage. Kubanga nawe lowooza omuntu owa primary level okufuga Uganda nga gwa senior tufuga nga yadde ekibiina kya munno mu kabi. Omanya nti omusajja yalina courage. Mukama waffe yebaziwe. Ate yagirabako yatufuga wano emyaka 9 nga tetwekyusiza. Idi Amin naye olutalo olwajjako Idi Amin wano wonna mu region yali alemye nga tewali amugjawo. Amawanga gasooka kumwegattira geegatta okumusigukula wano. Tanzania yamweteekako ye ng'omuntu omuneemulemwa balina okugatta amagye agava mu 1000 ne bagula n'emmundu ey'omulembe nye yali yakajja nga bagita sabasaba yokka yamugjawa. Otherwise yali tagenda yalumbanga n'akuba Tanzania eyo n'akuba Kagera n'awamba ebintu bya bina n'abireeta wano ennyama n'agifula ya layisi. Siringi 2 twalyanga nnyama. Amina. Amina. Idi Amin olutalo bwe lwamunyiinyiitira wano nga baleeta emmundu eva e Tanzania bakuba kibuga ku kibuga bakiwamba. Idi Amin yayiya akakodyo n'agula radio eya mobile. Idi Amin yalina abasajja be bonna baakulembera nga bonna tebasaaga bonna balina emitwe nga migumu bulala. Olutalo lwamufulumya ne bamufulumya Kampala n'Abalibiya be yali alese wano mulwanirako bonna ne bakuba. Idi Amin nga bamutwalaganya bamufulumya wano muyisa wano bamuyise Kenya nga yatuuse dda ayingidde emalaba agenda naye ng'ali ku leediyo ye aga nti abasajja tubazzizaayo.
era nga tutega radio naga ndi mugume, the situation is under control. Abasajja tubazzayo tubafulumiza Kampala tubatuusize Masaka naye nga ye ate ali Kenya agenda. Era mu bintu bye mumanyiiko Idi Amin yali leader yalina college. Omusajja bamufulumya naye nga yali kulinga tugamba kubanga edda okuwamba gavumenti wano mu Africa ndoza ne mu nsi yonna wabanga olina okuwamba ebifo bisatu ebikulu: radio station of course ne TV station, airport n'ekibuga ndowooza bwe bityo, State House, radio, TV wabanga omaze okuwamba. Nenge primary ekyasookerwangako radio kasita wamba kuba yabanga weegi radio eriemu oli ne bwagiwamba n'alimba bulimbi n'agamba ndi gavumenti ngiwambye buli alina emmundu giteeke wansi. Abantu baziteekangawo nga tufudde. Kati ekintu kye bayita radio va ku zino ezammwe ez'ennaku zino ezitaliko yadde omusirikale akuuma, radio yakuumibwanga nnyo ng'ebaako emmundu ezitunudde side ne side kuba yagiwamba ng'olwagendanga ku microphone naga ndi gavumenti ngikoze ntya ngiwambye buli ayinamu amagezi drop the gun nga ogandi kirabika wano batannatuuka omugezi agisuula. Kati ya Amin nagandi kati funa jukira twabanga ku radio okumanya olutalo we lutuuse radio yino kuyinforminga. Amin ye nakola akakodyo radio nagiziza mu motoka enagenda enagandi wa ebyo babali mambo Kampala bagiwambye dade banagiwamba nzenze ndi mu control n'abazizaayo dda nga twongera kuguma. Leader tamalaga giving in, leader tamalaga wanika, leader abantu babeera baagala okuwulira ogamba ki, oyogera ki, abaana bo baagala okuwulira ogamba ki, mukyala we ayagala kuwulira ogamba ki. Kituufu ebizibu ebiri ewaka naye omukazi ayagala nnyo okuwulira ogamba ki, mwami wawako ogamba ki. Kituufu babawadde ebbaluwa bagoba mu nnyumba abakazi bakulangeri bw'amala ogisoma agiteekawo onoogirabira amangu ng'okomyewo nga kyayagala okulaba kiri eki. Bw'omala ogisoma mwami wawakataata ogamba ki, kuba yeyakaabye edda olw'ebizibu byayina ewaka ennyumba bagitugobyemu naye katulinde taata Jofule tulabe kyagamba. Kati nodda ebbaluwa naga taata Jofule ebbaluwa yiyo ye nadda mu kasona n'akutunuulira bw'ati ayagala kumanya gwe ng'omukulembeze ogamba kiki ekiddako. Bwe kakutanda n'okola ensobi ate nawe nojjayo akatambaala mu ngalo ebizibu ebyagwa nesimanyi nakumanya tumanya buli kino kyonna kijjira ffe Katonda batwamukola ki bonna. Omukazi agenda ga nti ono omusajja yansala, ono natomera, omusajja akaaba, ono natomera. Era ebinaddako oyinza ate obutabyagala kubanga omaze omulaga tewali future, tomwena gye mulaga naawe gakwesibye. Kati yaawe atandikirawo okuyiiya naga nti ono kati omuntu alina okuyiiya, ono alabika ye muzibu ng'akwata mayinja nga naye anoonya ngeri gya kukuba mayinja kubanga olemeddwa okulaga leadership, tolaze bukulembeze. Dawudi olwakaaba abantu baakwata mayinja kumukuba mayinja ga ngeri nyingi. Oli batakuba jjinja liri physical, ayinza okukuba ejjinja eri engeri ery'ekigambo, ayinza okukuba ery'ekikolwa, ayinza okukuba erya decision adecidinze kubanga omulaze ndi mugwe temuli hope. Abaana bo tobalagangako n'olunaku n'olumu nti ebintu bizibuwadde biganye, tebaagala kiwulira ekyo kuba gwe leader, gwe president wa waka ngambako nti amiina, gwe Dawudi waabwe nebwe bikaluba batya, nebwe bikaluba bitya sigala ng'obalaga ndi baana bange tumalako. Bwe bakaaba tokaaba, bw'oba wakaaba genda weekweke, fune walana gy'okaabira, genda weggalire mu kisenge kyoba mu tooyi yoba okaabira ogasangula tobeere ng'atakaabyeko, okomewo ng'oli mukalu ng'oli nga tannakaaba. Abantu be bakulembera tebakaaba nga bakulaba, bw'okaaba nga bakulaba obamazeemu omwoyo, obamazeemu omutima,
ekiddako naawe oyinza obutakyagala. Ani angabako nti amiina? Era Dawudi bwe yanoonya Mukama, Mukama namuga nti okoze ensobi, badde bagenda kukuttira bwere, badde bajja kukuba amayinja. Mukulembeze bw'aba anaakaaba takaaba nga bakulembera bakola batya? Bamulaba, akaabira walala. Ate bw'oba wakaaba tokaabira buli mbeera, ate tokaabira Setaani, kaabirira Mukama. Tokkiriza ng'okaabira Setaani, kaabirira ani? Genda wa Mukama gy'oba okaabira. Tokaabanga mu maaso ga Setaani. Naye Setaani nakola ki? Setaani nakola ki bannange? Lwaki buli kintu okireeta wanga? Setaani ye tomulagangako nti oyina n'ekikulumye, kuba ye kolikola ensobi n'omulaga nti olumiddwa, akutaddeko impact, ate olwo agenda kweyongera bweyongezi. Setaani yakola bw'ati alina effujjo, bw'omulaga nti kyakoze kikulumye nnyo, ate agenda kwongera. Ekyo nakiyiga dda nga ndina mu P5 P4 ye nakiyigira. Twali mu kibiina nga tulina omwana omuvubuka bamuyitanga Wamala ng'alina effujjo mu kiraasi muli, gana gavubuka agasoma nga gakuze nnyo ng'obudde buyise. Ffe tuli butoototo, kati ye mukulu mu kiraasi, yalibadde mu P7 kyokka tuli naye mu P5. Atutigomya. Performance ye tagiragira mu academics, agiragira mu kututigomya. N'atukonkalingira awo. Baba ne ego ng'ayagala okukonkalinga buli ali awo akakase ndi mwenna nabatuuza dda ku ttaka. Kati olwalabanga tica ng'afulumye n'alyoka ajja nga mwenna agenda abakwata ati mu ngalo zaakwata zaafootola. Kunyiga ayagala ovuemu eddoboozi. Onzira naga nti ataawo naga kale gamba nti nze boss. Gwe boss. Kale gamba nti nze tica wamu. Gwe tica. Buli kyayagala kyakwogeza osobole okumuwona. N'amala gwe n'akwata omulala n'anyiga kyayagala kimuyita kandi nze kabaka. Gwe kabaka. Kakati abamu ku ffe abaali bamaze okuyiga nti ekyo kyayagala ndi ate bw'okimuwa atabuka butabuzi nga bwakwata mu ngalo n'anyiga naawe olagira dda ntolina kyobadde naye ng'eri ofa naye ng'anyiga ate awo mga sina kyembuli nze wamala nagamba tonsobola onyiganyiga. Ofa naye munnange otegede gy'okoma omulaga gy'akomukola ki? Setaani yakula bw'atyo. Setaani buli wakunyiga n'omulaga nti wakulumi ajja kwongera anyige. Gwe bw'anyiga mugendi Setaani nze nagamba tonsobola. Nze ndi sayizi ndala, ndi levo ndala, genda onyige bali abalala. Ewo tagenda kudda. Ani agamba nti amiina? Siwuliraga nti amiina. Ate abamu twabisukkanga namwe awo. Walabanga ng'ejjogo liyitiridde n'omwama tukera n'okuba ennyindo ku nnyindo, eŋŋumi ku nnyindo n'odduka. N'akugobanga kabudde n'agamba bwe nkwatako nkusene naawe n'odduka. Naye era bwe yeebaka ye waabwe afunamu amagezi n'agamba naye abantu mbanyizeenyize wabadde tewannamba awankuba. Naye akaaka naawe kankuba era buli lwajja bw'ati ng'ajjanyiga. Bajjanyiga bw'ati gwe bwakutokaga weewe n'agenda ewalala. Yimirira. Teeka gula emikono gyoga nti ayi Mukama, endaba y'ebintu gye mbiraba yeetaaga ekyuke. Nyamba mbirabe bulungi, abalala bye balaba nga tebisoboka nze mbirabe nga bisoboka. Mpulidde ekyawanguza Luusi n'atuuka okukola ebyafaayo, kyava kulaba bintu mu ngeri endala. Nyamba abalala we balaba enzikiza, nze ndabengawo ekitangaala. We balaba enfuufu, ndabengawo zaabu. We balaba okulemwa, ndabengawo buwanguzi. We balaba obunafu, ndabengawo maanyi. Kyusa amaaso gange galabe bulala, ndabenga abakesi bali ababiri so singa abakesi 10 abalaba okulemwa,
abalaba okuwangula, naye mbere nga Yoswa ne Kalebu nze ndabe buwanguzi, abalaba balaba okulemwa mu linnya lya Yesu. Amina.